tukwaniriza ku There is still hope chano yesubi kale tukulamusa ko wena josinzira okutulabira gwali ku mukuto gwa There is still hope ali ku There is hope 2 teaching testimony mwebale nnyo okubanga ate mutugobere nakuzo mwezi nya gwa 11 2025 kama tukwebaza kubanga oli mulungi tukwekitibwa n'amatendo n'amachago nakola lero atwaliza omulo omutukuvu atulungamye okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amin era amina ddala nange nkulamusako gy'oli yonna gwe mukwano gwaffe atugobera okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina kakati Mesebo buli mbuzi egenda kudda ku nkondo yaayo tugisibe busibe ye musumba mukuye aze ku nkondo ya ku nkondo ye era avuddeyo n'akirangirira mu lujjudde n'agamba nze ndi wa Nuupu mbutongole wa Nuupu kati gwatya naye mu byenjogera bajja kuntwala kabantwala nzekka ongoberera ndeka naye nze ndi waki ndi wa Nuupu mujja tusirisa bwe twogera ku Nuupu mu politics mwogera ku President Museveni si politics akati n'agamba kati eby'okwekwekerera tubikooye leka tubalage ki kye tuli tubakuba ekyama buli omu akubewo ekikye sawa yakwolesa abaganda bagamba atunda ayolesa yatera okumaza akati yavuddeyo n'abafuukira akagumba wegoge kale kasooke tukwe mukuye dakiika zijja kuba nga 6-7 owulire ebigambo bye tegere nti ekkanisa imaze okufumbirwa ebyobufuzi oba ebyobufuzi biwasiza ekkanisa simanyi oba nawo biraba otya kale tuvudde ku mulamu omutuufu kati buli omu agenda kubanga akuutira kadingidi candidate we ate kati osobola okuba n'olambika nti ndi wagundi n'otakuuta ndingidi buli wojja katuuti omusokogane mumulabiranga ddala kale mudakika mukaaga katukumewo tujja bookerayo enjiri era ekyo tekitusazaamu kwogera betuteekeddwa kwogera era nga tulina okutereeza obwongo bwammwe mwenna tetwagala obwongo nga bukyamu nga bw'ogamba nti gwewagira President Museveni ebyo si byabufuzi ng'ayagala nti ono awagira Kyagulanyi ebyo byabufuzi abasumba muve mu byobufuzi mu kanisa nga ye President bw'omukyaza wano President Museveni tebiba byabufuzi Kyagulanyi n'akyala wano muyingiriza ebyobufuzi mu makanisa kati omutwe bwegityo gyonna mba njagala nze ngiteeke mu layini nze bw'oteekawo omupiira njagala ffenna tusambe eddakiika 9 oba si kyo ggyawo omupiira saagala injustice kati ebyo bwewuliranga njogera ebyo gwe toteekamu kuba tulo tetuzenkanya buli omu yafuna training eyanjawulo kitegedde buli omu alina training eyanjawulo so if I go missing don't miss with me just allow me to miss out ekyo so tugamba njagala kuwa bulamu aliwo mwana we diaspora yakuba juzi simu oba abasumba abalala obawulira nga bo babikka bagira bati ovaayo otya n'ogamba mbwewagira Nuupu musumba oyagala kwessa namugamba kumenya mutima fuba oleme bw'obanga ogenda kwogera ku ebyo tokuba ojja kumenyekera bwereere ffe byonna tubiyisaayisaamu eggaali oyo Katemba nze simwagala tusirike busirisi bwetu tikale tugende wali tulonde naye kasi toddira Katemba n'omuyingiza mu kyaki nogaa naloose nalabye omusaayi anti abalokole bakuba kampeyini bwe bati nga bamaze okulya kampeyini zaabwe zibeera ku birooto nendoota nga baliwo abantu bambadde ebimyufu nga bava mu nnyanja kati bakwata otwongo otutalowooza my God ne bayingira mu mwoyo musimanyi mu lutalo lw'omwoyo ebyo byonna tubimanyi eyo kampeyini endala gye bakola kukulaga nti bakandidates abeesimbyewo kuliko abalokole nti omu mulokole mbw alina n'entebe ye wasabira bwe bambuuza ekyama kyo kirwa n'agamba ekyo nsabiraawo ngaani gw'osiriwaza ekimu eky'ekkumi akiwaawa asabirawa kuba mwe mukkiriza mu bimu eby'ekkumi ng'asabirawa
bakungana n'abajereka bujereziraga. Some of you think there is something above. You shout and shout and shout. Kati eyo nayo campaign abalokole batyo bakuba. Campaign zaabwe bazikuba bwe batyo. Naye ekkanisa kintu kirala. Lwaki? Ekkanisa mwe mwenna mutuddewa. Naye buli omu alina kyalowooza. Buli omu alina kyawagira. Kati abasumba balina endowooza nti bwe tuyimirira ku kituuti nti mwe abatudde temutegeera. Nti be babategeerera so nga nammwe mutuwa bwi opportunity to say something. Oluusi ne tutamiitinga na expectations zammwe. Tuyinza n'okwogerawo ne tutamiitinga na expectations zammwe. Naye ne musigalirawo kubanga ekkanisa si yakavuyo. Kati mwe musirika ne tujja ne tutandika baga londa gondi mbufe tubategeerera. Nze ekyo nkimanyi tetuyinza kubategeerera. Mukitegedde ekyo tetusobola kubategeerera. Era omuntu yenna tagamba. Kati abalokole bamanyi abalokole bye batya. Abalokole batya yaliko emagombe. Ebyo babitya. Nabadde mu ggulu Mukama n'aŋŋamba ebyo babitya. Naloose. Kati gwe omutwe ogwo gwe gwaloose. Ffenna tuyina emitwe tutambulira tutya ku mutwe gwo. Ebyo byonna ffe tubikebera. Ensi zeetulimba. Abooluganda COVID yatuluma nga tewali musumba aloose. Batuveeko mu byobufuzi. Tewali bye muluuta. Abantu ba participating in their political matters. Mulonde omuntu gw'oyagala. Gwe gw'owulira gw'oyagala. Ffe tetuyina ate ffe tebitwawula na twawula. Nze mbeera ne Kamya tuwagira ttiimu emu ey'omupiira. Naye Kamya mumanyi nti Kamya wa Museveni. Oyo Kamya gw'olaba mumanyi. Balwakuba bafaanaganya ekiwalaata yalina ensonga ze. Okitegedde. Naye tubeera ne Kamya bwe tuti ffe ebyo tebitwawula. Tebirina na kye bitulya. Nze mba ne Munyagwa bwe nti. Munyagwa olusiyaani. Era ne tuva olusi ku ssomero. Ne tugenda tugende tulyeko ffenna. Ne tugenda mu woteeri ne tulya emmere. Ne tulya emmere. Naye His Excellency Munyagwa akimanyi. Kuyono pastor ono tampagira bulungi. Pastor si muwagizi wange. Era tubaako bye twogera. Akimanyi. Naye nga tuli wamu. Era twogera. Tusomera wamu. Bw'aba tatudde wali mba ntudde wano kubanga ennyukuta zitugatta. MU kati era odisi we beetegeka ebintu byayo ebitegekera mu alifabetiko. Kati ate tusomera mu kiraasi emu. Okitegedde ekyo. Kati ebyo abantu abamu baba bitwala batya. N'olaba ng'olutalo. N'olaba nawulidde agamba Mukuye agenda obayingiza mu magombe. Mukama yaŋŋambye erabula abantu Mukuye baakulembedde. Mukuye wa Nuupu. Nga se baalumwa n'okulumwa ayagala nakkaaba. Naye nga musumba. Baseba ne bannyabo kino kitegeerekeke saagala kubabulizabulizaako. Nze mpagira Nuupu. Nze ndi wa Kyagulanyi. Saagala nakwebuzaabuza naye era sigambye nti gwewagire byempagira. Nze nnyina ensonga zange. Kati gwe wemba sikuvunaana ku kyowagira. Onvunaana ki? Omukulu omuwulidde. Ebigambo bye sebo alina ebigambo ali siriyasi. Ate oyo y'omumanyi. Tasaaga era abasumba ajja bafuukira akagumba weegoge. Naye tetuganye kuwagira. Naye ndaba nekubule tukutenga ekkanisa. Igenda tutemaatema. Bulungi nnyo. Ituleke nga tuli divided. Amuyida agamba nti abo mubandekere. Abo bonna. Mubandekere. Mabagizi ba Nuupu abasumba mukolesi mubandekere. Bano mbayesobolera. Kati afuuse agent. Kati ekizibu ekigenda okugira nti wembanga nkulinako akakuku ngenda kukozesa eno chance bwekiri obanga toli ku saidi yange nkukonkone okukuba engolo okitegedde ali n'ekyokubiri nti wali abasumba abamu kati batya n'okwogera bwekiri bajja babuukira naye abamuntu omu animanize ame ngabeesobolera oyo yabeesobolera oyo kakotta kati ate nekira nti wali abagenda mmere ekiruyi
bakyogera ku musumba gundi ng'alina omusumba we kwafiira nga tavaako oyo kati wanawulira omukonkonyi naye agenda akuvaayo abuukira ekigaali ng'olusi tamanyi na kigaali kikomekerezaawa akuba waliwo gwe boogeddeko owuwe olwo si lwe lutalo olwo lwe lutalo kati olugenda okugenda politics mugana yakasomo negaba maka noyingizamu politics nemutamu participating na magezi gagenda kuwawukanamu ati atugambye nti nno nekanisa zetulimu naye omulimu eby'obufuzi mwebiina bino bikulembera omwoyo wa Katonda nga ndowooza ayogera ku leadership bwekiri mukanisa mukanisa teri kwesimbawo netukuba bululu temuli yakalulu mukanisa mwoyo yaluŋŋamya bwekiri nagamba kakati ono yasaanidde oli okitegedde bayinza okujja bana abana babano bana naye mukama aliwa nti banaye ono teri mbate okompeningira abantu obawe sente bakwataka ennaku zino biyingiddemu ennaku zino positions mu kanisa zakugula oba omusumba akasente nakulabira ddala simanyi akulira abaami gwe musumba genda omusasulira amasanyalaze osasulira amazzi gene n'enkota z'amatooke ogaye musumba nze kulabako toyogera bingi nze kulabako gana 5,000 gakubeeremu abaana bajja kunywa kututa okusande omulabira katuuti pasita atandise okwogera ebitakwatagana ameza endali kakati okusinziira ku omanyi akakiiko ako ak'abaami katambuddeko emyaka so bakoze tusooke tubapereko mu ngalo nga tukuba engalo naye nalungamiziddwamu ku ndowooza tukolemuko enkyukakyuka yakubanga ate bansesa bali abasajja mwena musigale tugenda alonda akakiiko kammwe omusigala bajja namannya nti gundi agenda ono yagenda okuya chairman oli yesekulitale oli yetwejala nobuuza muntu kisire kola ate mwaye tugaye musigale tulangirire amanya g'abakulembeze naye musigale mwerondere abagenda bakulembera gwe no journalist ale gwe no journalist kati kanisa corruption nayo yagimamira dda naye anange kati muno abasoma badde emikwano bagenda kwawukana etwagadala ngana nti no lutalo stand resetting naddala olwannamaddala kuba mu bensi bano sirabayo nnyo ate lutalo luliyo ate mu kanisa ekizibu kyonna baasa kakayera akakakyako omukulu anaawulira nga amuyirawo nnyo omubiri ajja kugira omukulu ayinza okusiima najja nabaako kyakolaki kyankubamu awo kale ate abamu balina okwagala eri abamu abamu obukyayi abamu balina obukowu bwabwe eri abalala kati buli omu alina ensonga ye nsonga wali abakowa saidi eno wali abaagala saidi nga tebalina kye babawane nga baagalayo ne wabayo abaagala eri nga mugaati ekyo ebintu ebyo nze kyemanyi byandibadde silent naye ekizibu ekisinza okuleeta tabu kaki akantu kakaki akaako saawa zino noba toyogera saa zino esaawa olina okwogera olina okuvaayo okuttira akadingidi awulire kataza abaana aba tiktok babawa ssente abamidiya babawa ssente ogerawo oti kuba ono kuba oli oza babawameka bakuwa miliyoni 3 nasoka kuwakaaga emitwalo 2 novuma omuntu aba 2 mu wikisage oba ogamazeewo weeyonoonye osize ekifaananyi ekibi osogede kati banoonya era nze naweddeko omuzimanyi banoonya buli oba oyina akawunti ku tiktok ng'etandikira mu bantu nga emitwalo 3 kudda waggulu olwakuteeka ku peroolo bagenda kusasula bakuwa manuscript kati vuma ono kati yogerawo oti kati yogerawo oti osogede kale ate kijja mu biseera abaana baavu abaana bayala
bano ndio amubanja ngakati ngalwachi tavuma omuntu natalina kyamukola ateekawo n'ebitaliwo mbalaba olabira ddala nga mutufu yayogera tebikwatagana naye ssebo ngati guleesa obuzibu era nga ategeera nti bino bipange muzeeyo ko gye mwatandikidde atabijjukira gweyisawo buli kyemu omudemu omukyazi ate bagana omusasula nga jja abeevumira bakamaabe temwagala kunsasula tagale bagala kunsasula walaba kutuuka bigambo nomanya omusaala guluddeyo akasente kaludde kati abakuba indirect bamuyite naye owange kiki kandi nzimuganya okunsasuluddewo nti kakale sirika ng'ate olaba alwadda ate ng'ate ebintu nga bitereera naye agwawa so si kirungi ate nekira nti empalana eyo ate eyingidde mu kisibo kyo kituufu bali nno oluusi tebabirinako kale bagamba ti omusima yagamba embalasa emyufu naye vidiyo yo naginoonya embuzi nange nalinda ndabe ku vidiyo sigiraba vidiyo embuze yantubera n'okunsobera oba bagijjawa vidiyo eyo simanyi nakumanya teriyo kirabika bagendera ku wolokoso kyo kituufu ebagala kundowooza waliwo omu yakubira buloga n'amulimba wekiri n'amulimba n'amugamba Tom agambye wati tawo oli buloga omu weyagamba nti nze waliwo yankubidde actually ate byatandika n'oyo waliwo yankubidde n'aŋŋamba basatomu yagambye wati naye amaloboozi togalaba oyo omuntu n'akukubira esemu n'alemera okulikodinga kiba kizibu tasobola butalikodinga so ebintu ebimu oluusi kukonjera muntu asobola tutulawo n'atereeza n'agamba oyo alabika wagira gundi bwekiri n'ateekawo embeera manyi saa zino buli yakunoonya ng'akulemereddwa wanaakukwasa wanaakufunira ddala bulungi akukwasa neyakuwalana nga noonya engeri gyakubuzaawo eremye saa zino asookera ku makya n'akusibako ekisango so bino ebiseera bizibu nnyo biseera byakwegendereza tulina okuba nga tukola ki nga twegendereza kale ndoza tugenda kwetoolamuko katono we tukomawo tulina bingi ebyokwogerako naye nga tetunagenda akkiriza Kristo yatwala Kristo muganda wange gamba Yesu webaza kubanga nkyali kwatudde era omulokozi wange amina dakika ntono sobola okuba nga tetweyongerayo webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.